ogenda okukakana n'amulumba emabbali w'oluguudo n'afuna obuvune. Kati kooti eragidde Uganda Funeral Service esasule milioni 2.6 milioni 2.6 eza Uganda. Milioni 2.6. Ngenda kujja mukwano gwange mbikubuulire bino byatandika bitya, byali bitya ku luguudo. Waliwo meja akwatiddwa mu magye g'eggwanga erya Uganda. Meja akwatiddwa abadde alina edduuka lye yaggulawo wano mu kibuga Kampala ku kusinziira ku mukulembeze w'eggwanga erya Uganda General Kaguta Museveni agamba nti ono yakwatiddwa omulala naye batandise okukola okunoonyereza era tajja kubula nga bano ku kusinziira ku mukulembeze w'eggwanga erya Uganda agamba bagamba bapiganaaji Somalia nti mudduke sebo ye naggulawo edduuka mu Kampala akwatiddwa. Eddakiika ziri 13 eziisa ku ssaawa 4 ez'okumakya g'olunaku olwaleero. Amawulire amala gatongera okuba nga tufuna omukulembeze w'eggwanga erya America Joe Biden yabadde ku mukolo ogw'okutikkira bapiganaaji ab'eggwanga erya America n'asirituka n'agwa akaddiye myaka 8 egy'obukulu y'omu ku bakulembeze b'eggwanga lya America akyafuze nga ddakirufu akaddiye musajja mukulu akaddiye yatalwa ntuse mukwano gwange n'agwa ne yeekazakaza onaga ndi fine naye ng'agudde. Akati no munanga abamu kwabo bavuganya nabo okuli Donald Trump agenti lengera emyaka naye nno nga naye agamba munne lengera emyaka naye ali mu myaka 76 Donald Trump. Poland yegambye tesobola kulabika nti esindika ennyonyi ze F-16 munda mu ggwanga erya Ukraine. Egambye nti tetusobola kulabika nga ennyonyi ze tulina tetuzejjako tetusobola. Poland yegambye Ukraine tusaasire bw'obanga wayingira mu lutalo luno nga tumaze kweteekateeka ebyokulwanya ennyonyi ekika kya F-16 zibadde balina okulabika nti bamuwa bamugambye nti nedda nonti nawo si kati okujjako amawanga amala agalukalu lwa Bulaaya n'aga NATO nga galina ku nnyonyi ezimala basobola okulabika nti bamuwa. Naye ffe bwe tutunamuko munda mu bisenge by'amakolo g'entalo zaffe ebyuma bye tulina bimala. Ennyonyi ze tulina tesobola kulabika nga tuzejjako naffe tuzeekumisa. Omurasha muzibu nnyo. America yali ebadde yasuubiza okulabika nti esindika ebyokulwanyisa munda mu ggwanga erya Ukraine naddala ng'ebijja mu ggwanga erya Kuwait birabika nga bigenda kukeerewamuko. Waliwo ebyokulwanyisa America birya stationinga munda mu ggwanga erya Kuwait ku kusinziira ku mawulire getongera okuba nga tufuna bigenda kukeerewamuko bibadde bigenda kulabika nti bitwalibwa mu ggwanga erya Ukraine biyambeko musajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky naye bigenda kukeerewamuko. Ago nno gamugo mawulire gennina. America erabudde namba 3. America Defense Minister y'eggwanga erya America egambye China tubalabula tutaddewo omukisa tusobole okucommunicating okwogerezeganya nammwe nekirabika nga muganye ebiddira temutugamba. Omumerika agamba ebiddira temutugamba chansi tugibawadde twagala tusinkane tusobole okulabika nga tutula twogerezeganya naye abachina mwefudde nampulira zibi kati ebiddira temutugamba. Ebiddira temutugamba. America egamba buli lwojjawo omuwaato gwonna gwe tusobola okulabika nga tutula wano tusobola okulabika nga twogerezeganya. Jjukira nti wiiki eno ng'etandika ono Austin yagamba nti ayagala kusisinkana minisita avunaanyizibwa ku byokwerinda bw'eggwanga erya China. Owe China n'amugamba tetwetaaga kwogera nammwe. Abamerika mutugamba ki? Kati Omumerika agambye bwe tubanga tubagamba twogerezeganye ebintu bireme kusoba China tubabuulira ekitale ekyo mujja kugundibwa. Omuchina naye amwanukudde. The inside story. Just lunaku lwa 5 wano mbadde nkusinya ku businya bingi byemaze okuteekateeka. President w'eggwanga erya Belarus agamba nti agudde mu lukwe abasajja badde baagala kuwamba gavumenti ye. Alexander Lukashenko agamba nti amawanga ga lukalu lwa Bulaaya babadde balina enteekateeka okuli eggwanga erya Lithuania, Poland, Ukraine babadde bali mu kutraininga abaana bajja bawambe gavumenti yange bagundi twabategedde
twabategedde twabagudde mudda bingi byogenda okulabika nti mukwano gwange otegeera just okkiriza bukkiriza ne tugenda mu kyafa ekyolunaku luno olwaleero ne tutegeera leero Ukraine yegezezaako amakya g'olunaku olwaleero okusindika drones munda mu ggwanga erya Russia zikube omurasha taziganyiza kutuuka aziwuuse buwuuse nga wuuta akuugi kakati notebenkera butebenkeze mukwano gwange nokkiriza ne tugenda mu kyafa ekyolunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omukaaga gwe twagala okwongera okulabika nga tujjukira tulabe kiki ddala ekyaliwo leero ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga gwe twagala okulabika nga tujjukira bwe buti bwe bwali mu inside story ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga nkutute mu mwaka gwa 2008 nkutute mu ggwanga lya Zimbabwe eryali likulembera Robert Gabriel Mugabe olunaku luno olwaleero lwayingira mu byafaayo munda mu ggwanga erya Zimbabwe mu biseera ebyo nga Mugabe yakulembera eggwanga lino n'owuludde oluvuganya Morgan Tsvangirai wolituukidde olunaku luno olwaleero bombi liringa bagenzi Morgan Tsvangirai woludde oluvuganya yasooka gwe yali avuganya Robert Gabriel Mugabe okufa Mugabe naye Allah n'amujjulula bonna bano babiri nga bwe baali balwanira eggwanga erya Zimbabwe bonna munnange bali mu ttaka wabula ebitongole ebigabirizi by'obuyambi munda mu ggwanga erya Zimbabwe mu mwaka gwa 2008 bino Robert Gabriel Mugabe yabigamba bifulume eggwanga erya Zimbabwe yabagamba ategedde bajja mu ggwanga erya Zimbabwe nti bazze kuwa buyambi kumbe nedda balina be bongera okulabika nti mukwano gwange bakola era ogenda okukkakkana ono n'agamba nti nedda n'abagamba mufulume tetwetaaga buyambi wammwe wano eggwanga lisobola okutambula nga temuliiwo era ogenda okukkakkana abamu kuba oludde oluvuganya baga nti bannayi tukoze tutya kubanga bannansi b'eggwanga erya Zimbabwe miliyoni 4 namba zaali zeetaaga obuyambi obwo okuva mu bitongole bino ebigabirizi by'obuyambi munnange byagobebwa era abantu baga nti kakati tukoze tutya ng'emmere fuuse emmere ng'emmere terabika mu ggwanga miliyoni 4 ebitongole bino ebirwanirizi oba ebigabirizi by'obuyambi byali bigezaako okugaba emmere n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo Robert Gabriel Mugabe n'abagamba mufulume eggwanga lino tubategedde musula mu buliri bwe bumu obw'enkolagana ne Morgan Tsvangirai oludde oluvuganya akalulu kaali kabindabinda munda mu ggwanga erya Zimbabwe era bwe lutuukidde n'olunaku luno olwaleero nga musajja mukulu kati eyali vice president ku mulembe gwa Robert Gabriel Mugabe Emerson Mnangagwa Dambuzo ng'akalulu kateekebwateekebwa naye ayina amateeka ge yawadde